A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Kitokotanga si kisanikiro kuona Poso Ngabo ku radio show yammwe. Tulaba mu kavidiyo kaffe olwaleero nga President Museveni ayogedde bingi ng'era mu byayogedde wano nga kulayira kwa President Museveni n'agamba nti emyaka 400 oba 500 Uganda yali terabangako ku ddembe era Uganda ebadde temanyi ddembe paka yeewaze mu bufuzi. Katuulize kyagamba. Ekyo nali kibagambyeko nti Uganda tebeeranga mu ddembe okumala emyaka 500 twakyogerako saagala kukiddamu. Naye President Museveni atyawo ebigambo tobyogedde mu mazima na bwenkanya. Uganda nga ffe twalina eddembe nga ne bino ebya presidenti baffe bano betussaawo tebanaba kutandika kubeerawo. In fact twalina obwakabaka kankujjukize bwe bayita Buganda. Buganda bwali obwakabaka obusingayo okubeera obw'eddembe. In fact a speech bwe yajja na discovering a river Nile ate najja era na discovering obwakabaka bwa Buganda naddayo England nabagamba mmanyi ki nsanze eri obwakabaka obw'amaanyi nga buyina eddembe ate eddembe eryo ne libeera nga bali extendinga mu bwakabaka obulala obubeetoolodde ng'era bali mu ddembe eddembe eryo ne bajja. In fact abazungu nabo ne bakomawo ewaffe tubayigirize okuddukanya obwakabaka mu ddembe eryo lye twalina. Nabo ne bagamba ne kabaka waffe n'agamba namwe mutuyigirize okuwandiika. Kati nno eddembe sigwe wajja nalyo eddembe twaliyinako mu Buganda awo era ku ttaka lya Uganda. President Museveni mu kavidiyo kaffe wano President Museveni yagambye nti tewali asobola kutawaanya ddembe lyaleese mu Uganda. Katuwulirize kyagamba President Museveni. Uganda will remain in peace. Nobody can disturb the peace of Uganda. Nobody has got capacity to disturb this peace, however hard they may try. Naye ddala President Museveni wobozzeeyo mu bigambo bino weewulira ng'oyogera ogambye nti tewali asobola kutawaanya ddembe lyoleese mu Uganda. Ddembe lya ngeri ki? Eddembe ly'endaba erize n'obufuzi bwa President Museveni libadde eddembe ery'okutiisatiisa n'okozesa amaanyi g'emmundu n'amaanyi ga dictatorship n'ogezaako okusirisa abantu basobole obutoogera. Abantu bwe baba teboogedde balina ebibaluma bingi otusuubiza ebintu bingi nnyo mu bufuzi bwo naye tokoze. Abantu ne basirika abamu nga basirise lwakubanga baagala kulaba nti tebatulugunyizibwa okutte emmundu olina abajjaso bakozesa mu buli ngeri otyagasinze buli omu agezaako okwogera. Kati gwe munda awo n'ogezaako okubuzaabuza olage abantu abali wabweru nti oleese eddembe naye ng'ate oleese kifuba kya mmundu eryo lyoyita eddembe. W'osirisa omuntu n'omulinnya n'ebbuutu ku bulago n'omusinza amaanyi n'omusongamu n'emmundu ku mutwe n'omugamba nja kutta woyogera bw'aba asirise mu kusirika kwe ate gwe otuuka n'otondi kutunulya ama TV agazze okunoonya n'amawulire n'otandika obbagamba nti naleeta eddembe mu Uganda nga ddala omunayuganda omutaddeko buutu omulinnyeeko omusonzeemu n'emmundu eryo ddembe. President Museveni ddala mu video yaffe eno President Museveni ayogedde ku kufufugaza corruption okugjawo corruption mu Uganda. Bulira obuli bw'enguzi tugenda okufufugaza. Era mugenda kulaba omuyekera bwafaanana. President Museveni agambye agenda kufufugaza corruption mu Uganda. Corruption eno wegitunulira eri mu Uganda ndaba nti eteekeddwawo era ebadde esimbiddwawo okusinziira ku political system ya Museveni obufuzi bwafuze paka kati bwe butaddewo era n'enkola ya corruption esobole okutambula. Teri muntu ali mu kifo kya buvunaanyizibwa
Museveni gwa abasanto bobolonda abajaasi bapoliisi ababakulira ebifo byonna teri asobola kola mulimu gwe nga wasanidde gukola nga tamaze kuweebwa nguzi. Simanyi oba ekyo kimanyi. Enguzi mu Uganda kusawa eno gulinga omusaala buli omu gwa demandinga buli omu gwayagala buli omu gwayayanira mwaba abantu bo abakola mu government yo President Museveni. So kati ategwa okujja n'ogamba abantu ba Uganda nti ogenda kujjawo enguzi tetukitegera kikyotegeeza. Abantu ba Uganda tubadde tusirise ngere ekitusirisizza lwakubanga abamu tokutunuulira ne tukulaba oli musajja wa mundu okosanya amanyi g'emmundu n'ekifuba ky'emmundu naye jjukira nti ate waliyo Katonda asukulume emmundu obunene ng'era mu maanyi g'emmundu ago yina bingi nnyo by'oyogeza n'amaanyi ago ng'era amaanyi g'emmundu ago ge gabadde gawanirira nga ge gakuuma n'okulya enguzi mu Uganda ng'abantu basirise. Naye kati ate ojja tugamba nti ozze kujjawo nguzi ate ekyo sinnakitegeera. Ogenda kujjawo enguzi ate gwe gy'obadde osimbye ekyo kye sinnategeera.